أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حمدا حمدا وشكرا حمدا لله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقور الليل على النهار ومقور النهار على الليل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa Allah nanyini matendo, tumutenda na matenda majjuvu Allah agatali mu bukendeevu bwonna, awaniridde ebitonde byonna, omuli ffe, omuli bye tumanyi, omuli ebitonde bye tutamanyi, omuli bantu bannaffe. Mwana wattunga Allah baba amugeredde ajali yonna, ennungi oba embi, Mungu bwangezesa nemba nga nze ndwadde olubuto nga lulumanze onnumirirwa bulumirirwa naye tomanya buzibu bwempitamu kubeera nga neŋŋanga bizibu ebyo, nakweŋŋanga mbeera efaanaganako bwetyo. Ab'ebitiibwa bampuliriza, mu bulamu bwaffe bwonna twawulanga era ne tumanya nti obulumi bwaffe tubufiiringa ffekka, n'essanyu lyaffe tuliwuliriza ffekka. Batono abagenda okuwulira obulumi bwo, teri agenda kumanya kiki kyoyitamu. Ebbanga lyogenda okubeera mu birungi, essanyu ojja kubeera nalyo ng'eriyo abakusemberedde abakukeneka nti nabo basanyufu, naye ng'ekituufu si basanyufu. Waliwo akaseera k'obulumi ng'olumizibwa nnyo, nga waliwo bakulaga nti balumirwa wamu naawe, naye ng'obulumi tebabuwulira nga ggwe bw'obuwulira, era nga tebakifiiringa na kifiiringa ekyo ky'owulirira ddala mu ggwe nti ekituufu obulumi bukuluma. Abange, obulumi bwaffe buyita mu ffe, ebirungi tubifunanga byaffe. Allah we yatugambira nti wala a'udhu billahi minash shaitani rrajim wala tazru waziratun wizra ukhra, nti mu bulamu buno ebbanga lyetugenda okubuyitamu tutuke ne maaso ga Allah, tewali agenda kwetika kintu kya munne nga bw'otakkiriza muntu kukwatira waletiyo ng'erimu ssente. Bwe tutyo tugenda okubeera nga tusinkanye Allah waffe tabaraka wa ta'ala, nga buli omu teyeetaaga kulaba ku kya munne, ayina ebirungi agenda kubeera nga abyagala yekka kuba yabikola ku lulwe. Oba ntegereka bulungi? Mu birungi bye tulina, mu bulamu bwe tutambuliramu, twandibeera nga tulina emikwano mu mikwano gyaffe, twandiba nga tulina abalabe mu balabe baffe, twandiba nga tulina ebirungi bye tuyitamu mu buli mbeera, n'ebibi ebitutuukako oba embeera embi etutuukako, tewali agenda gifiiringa, tebakulimbanga nti waliwo agenda okutegeera ky'oyitamu, okuggyako gwe kennyini okwetereeza. Abange mbategeeza Allah yatumanya mu ntandikwa, n'atumanya mu ntandikwa y'obulamu bwaffe we tutaali. Allah we yatulabirira mu kaseera konna awataali bakumanyi,
awatali bazadde bo kumanya nti gwe agenda okujja. Allah yali atumanyi. Bakadde baffe maama ne taata bwe baali abato ne Allah ye yalinga akimanyi, ye Allah yali akimanyi nti gwe wakujja nga tebe bazadde bo. Baali tebalina pulaani ekuleeta, obulamu bwaliwo obutambula, abantu baaliwo abaabeerangawo. Ithan abange yatuleeta Allah ayina enteekateeka yange naawe. Allah yatwetaaga okubeera nga tumumanya. Allah tusaana tumuwa obudde bwe kubanga ye mutonzi waffe. Yatuliisa, yatunywesa, yatuwungezesa olunaku tutegeere Allah. Nzizaako okusalira n'okusuuta omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyali empajiruwaga, eyali ensonga semasonga okubeera nga obusiraamu nze naawe tuli basiraamu. Mwana wattu yabeerawo mu mbeera yonna okubeera nga anyweza obusiraamu, naffe tusaana kubunyweza bunyweza. Abampuliriza n'abandaba olunaku olwaleero njagala tukkirize tuwe akadde kano twejjukanye ku nsonga y'omuntu oyo ayitibwa omukkiriza, eyakkiriza Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tubuuza omukkiriza yaliwa? Mu bulamu bwaffe buno tuteekwa kubeera nga omuntu yenna tumusuubira okubeera nga obulamu bwe buli ku busiraamu, buli ku la ilaha illa Allah, kubanga yatugamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kullu mawlud yuladu ala alfitra, nti buli mwana azaalibwa, buli zadde lizaalibwa ku buwumba bwa busiraamu. N'agamba nti okujjako bakadde be maama ne taata yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. N'atugamba Allah nti okujjako bazadde be bebaviirawako kalunzaalira oba kalunsambulira yenna. Abazadde kino kibeera kitukwatako nnyo okwetegereza abaana baffe, okujjako maama ne taata oba abalabirira omwana omutono. Oluusi maama ayinza okuba nga taliiwo, nga waliwo abadda mu bigere byabwe, abo bennyini abali mu nsonga eyo. Yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Mwana wattu bamufuula omuntu agwa mu kategori zino wammanga. Oluusi basobola omufuula omukatuliki oba omukristaayo. Waliwo n'amadiini amalala mwana wattu agazze gagunjibwawo nga gali mu mbeera eraga nti gasinza Allah. Mwana wattu nga te Allah yatugamba inna ddiina inda Allahi l-Islam, ng'eddiini yokka gy'amanyi mu maaso ge Allah diini ya busiraamu. Oyo yenna agenda okujja nga alina kye yeetisse ekitali busiraamu, agenda kubeera afaafaaganiddwa, agenda kubeera yakolera bwereere. Ab'ebitiibwa bandaba n'abampuliriza, bangi mu bantu balina ensinza gye basinza omutonzi oba gye basinza bye basinza aqida, nga balina enzikiriza eraga nti basinza omutonzi ddala. Wallahi omukyala n'abeera mu kyaki n'omwami ne basalawo okuyimba, nga bayimba bye bayimba bakakasa biviira ddala munda mu bo. N'omulaba ng'ayimba n'atuuka n'okugamba nti mwoyo amulinnye. N'atuuka n'okuba nene ekituufu mwoyo asse atuuse mu kifo waali, wallahi ng'ali mu kkubo kyamu. Y'ensonga lwaki Allah atugamba nti aluŋŋamya gw'ayagadde. Abanga b'ebitiibwa, abazadde oba abalabirira abaana oba abalabirira ezzadde lino etto oba ezzadde lino etto, be baviirako omusingi gw'omwana ono okubeera nga gutegeera Allah oba okubeera nga tegumutegeera. Yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Mwana wattu basobola omufuula muteeka mu madiini amalala gonna, oba basobola okubeera nga bamufudde omusamize olw'ensonga nti azaalibwa mathalan omwana kuzaalibwa nga mulongo, ne bagenda bamuteekako ebisigadde byonna nga okwefaananyiriza, abamutaddemu yirizi ne babeera nga bazimutaddemu ne baga nti eyo zirizi ye mukuuma. Abaana oba batandise obbalaga amakuba amakyamu. Mu ntandikwa y'okujjako omwana tewaali yirizi. Abange, buzibu bwaffe okubeera nga tetunyweredde ku Allah. Allah ayina enteekateeka gy'otasobola kujjawo
era gyotasobola kubeera ng'oteekateeka gwe ng'omuntu. Allah enteekateeka ye yakubeera nga akuwadde obulamu oli mulamu bulungi era ng'oteekwa kubeera mulamu ddala paka Allah lwatuusa ekiseera akujje ku duniya eno. Nteekateeka ye Allah ng'akwetaaza kintu kimu kubeera ng'ova wano ng'oli musiraamu. Yensonga Allah yatugamba mu Qur'an nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yatugamba Allah obulamu bw'ensi bwonna tububeeremu naye wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange obulamu bwonna bubeeremu naye enkomekerero ya byonna obulamu bugenda okuggwaawo ogende ng'oli muki osisinkane Allah nga mu mutima muno mu bulamu bwo wali musiraamu. Njagala sookereeyo mu busiraamu bwaffe abange obusiraamu si bwe busiraamu bw'okweyita amannya. Tojja kukeera nti ogambe engeri gye ndi Abdul Hakimu, nze ndi musiraamu ne jjajjange yali muki yali musiraamu ne kojjange ate ffe naye muzikiti guli waffe waka. So what? Omuzikiti bwe gubeerewa mmwe gukolawo ki? Waliyo ne Umaru ng'abeera mu kyaki mwakola yakwata n'akabbo. Abange lwaki njogedde bwetyo? Mannya mangi agalaza abantu ne balowooza nti omuntu okubeera n'erinnya ly'ekisiraamu nti muki musiraamu, haramun haramaini. Eyo nsobi. Omusiraamu asiramukira ddala okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe n'abeera nga musiraamu n'emirimu gy'akola nga miki wallahi nga misiraamu. Tosobola kubeera ng'oli musiraamu nga naye busiraamu bwo yukhadi'uuna Allaha walladhiina amanu. Munnange ffe otulaga nti oli musiraamu naye ng'otukwenya otulimba. Oli musiraamu bwe buziba totaliza mu bubbi bwo n'embi zobba. Allahu akbar. Seeka abantu babbi nga ebyobusiraamu abikomyawo ye n'atambula butambuzi n'agenda mu mulimu gw'agenza okukola n'agukola. Enkomerero nadda n'omulaba nga mu muziki kyakola atya? Asala. Awo omulamwa gwaffe tugenda gutandika okuva eyo insha Allahu taala tujje nga tuguvuga kuba njagadde nnyo kulaga nkugambye njagala tutunulira omukkiriza yaliwa naye nsaba Allah bw'aba tatutuusizaawo kumukkiriza leero tujja kumutuukako akaseera akalala naye nga njagadde tutandikireyo. Omuntu ebbanga lyonna mu bulamu bwaffe Allah bw'akuwa obuwomerevu bw'obukkiriza n'osiramuka, bw'akuwa obusiraamu n'okola otya? N'osiramuka. Abanga obusiraamu tebuliiwo for granted. Obusiraamu tebuliiwo. Obusiraamu si bwakwambala. Musajja omu mukwano gwange yannyumiza emboozi lwadde lunaku lwa yesterday n'aŋŋamba nti mpulira sikyayagalirako ddala mukyala yeebisse n'abikkanewa. Wallahi ng'ate ffe bw'oba onoonya omukyala ayina eddiini n'omusanga oyo ogamba mashallah bwentwala ono seeka abawuwo wekka olunaafuluma tetujja kugamba nti mukyala wa seeka afaanana atya nti owange olingiriza wuwo. Kati omusajja mubuuza lwaki oyogedde bwotyo nti abakyala bafaanaganako ngaabo tubadde ngeye mu lutalo kuba ye musajja mujazi nani nga yakwata emmundu n'agikutunuzaamu. Omwami ye abadde mu kanzu n'adduka naye ng'omukyala takoze atya? Tadduse. N'abeerawo ng'ayagala kukuba essasi gw'ove mu bulamu. N'agamba nga ne bwogezaako bbaka nga tebagenda. N'agamba nti abayina emitima emikambu. Oba statement yange tegezese bulungi. Mu mbeera eyo bangi beefaanaanyiriza obuki? Obusiraamu mu nnyambala nga si basiraamu. Era abalala beefaanaanyiriza obusiraamu mu mannya nga si baki? Naye ng'ate abeera ku kimotoka kye ng'ayinako n'omuzindalo n'agamba nti nze Haaji Gundi ntunda eddagala okuggyako lino na lino era oba oyagala kukola kino. Babeera ku makubo era bw'osanga w'emmotoka nga si musiraamu manyi otagenda kukola. Lwaki?
bayina amanya n'ennyambala ng'ekola bizinesi naye nga mu mutima si basiraamu. Gwe kinoonyereze ab'okubirimba kuweseeka waliwo ababbuca. Mungu tambula ku babbuca obeetegereze enkofiira esinga neeno obunene emubeerako naye mubuuze kuba erigenda ku muzikiti era imamu w'omuzikiti amulabeeko ku muzikiti emirundi emeka ababbuca. Nze gye mpangalira wasinga olaba owabbuca nga tasaala ne ku muzikiti nga tasaala. Eriyo yonna saaza Ramadhaani ewedde omusiraamu ng'abeera n'enkofiira nti oyo mulaba twamuyambako ne wano ne Ramadhaani teyalinnya ku muzikiti naye ng'enkofiira yakolako ne laama ku mutwe weeyitira. Obwo si busiraamu. Ntegeeza ki? Obusiraamu tebuli mu nnyambala. Obusiraamu buli mu bikolwa. Bw'oba oyambadde yambala ng'omusiraamu nga n'ebikolwa bye biki nga n'omutima gw'omusiraamu, ebikolwa nga bisiraamu, ennyambala nga nsiraamu, nga n'omutima muki. Kyatugamba Allah tabaraka wa taala nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abange kufa. Omuntu bw'azaalibwa, omuntu bw'akola atya? Bw'azaalibwa mu nsi muno tuba tumusuubira kuzzaako ki? Basiraamu, omuntu bw'azaalibwa, kale bw'ozaala omwana wo kiki ky'olina mushuwaddiru nti kinaagenda kituukako? Bwe guba mulimu toli shuwa nti agenda kufuna muki? Assalamu alaikum. Obeera ku insha Allah, si bwe kiri? Insha Allah omwana wange bw'alikula alifuna omuki? Omulimu. Insha Allah omwana wange bw'alikula alifumbirwa. Insha Allah omwana wange bw'alikula aliwasa. Era tuga nti tulina abakulembeze ab'enkya, abasawo abaddi ab'enkya. Mwana wattu ataliko insha Allah kwe kufa. Era ffe tuga nti munnange assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obadde omanyi nti Sheikh fulani akoze atya? Afudde. Omanyi kyazzaako? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah bw'amusaasiranga ku mutima alina obukkiriza kyasooka okuddako naga nti mpozi oyo avaawa nti oyo ava mitiyana eyo wala. Wallahi ng'abadde mukwano wona eyo wala agenda mitiyana nti naye kansooke musimbula ssaawa mmeka nti wano tugenda kuvaawo ssaawa 6. Kati nanka ngene ngira nsomesaayo nja kusomesayo essaawa zange meka? Gwe ebibyo enteekateeka yo gye twasuubira yakuleeta ku duniya kye twali tulinze kituukiridde. Gwe okoze otya? Nze naawe batulinze kubeera nga bamanya nti tuvuddewo oba weetuli. Kibuuze oba mukyalawo ekikukumye ne mukyalawo kiri kimu. Bw'obanga Allah yabakuuma muli bakubeera wamu temuli shuwa nti mugenda kufa mulundi gumu. Imma osooka oba yekola otya? Okusooka kale mujje mutuleko mu meeting ogambe mukyalawo nti mukyala naye lwaki tonsoseemu n'ofa? Ng'oyagala ebizibu eka kyogereko bwogezi. Osabye omukyala wo akusooka okufa oba obuuza oweewaka omugamba nti nkubuulireko bwe nfozzaako kitoofuneyo gw'oyagala mulala. Seeka kituufu wali nga ndi wallahi woofiira sigenda kufumbirwa wendi nze ndi wuwo. Ani akulimba? Ani akulimba? Gwe ng'omuntu, gwe ng'omuki? Omuntu weekolerere. Ebisigadde bireke kujjanga ku mulamwa. Twekolerere, obulamu bwaffe bugenda bwokka. Noleka abalala nga bakyalivinga on. Omantegerekese bulungi. Mu mbeera eyo nga nkyali awo ekifaananyi ky'osobola okuwa ekirala y'embeera y'entambula ey'olukale. Watubeera mu takisi bakutuuza ne munno ne bakugamba semberayo. Tuli ffenna n'osemberayo ne mwenyiga. Oba oli awo n'olaba ayambadde obubi oba akogeredde ekigambo ekibi. Oluusi n'omunyigira oba ne waba wakusanyusiza mu takisi.
nemba mutandiseewo akaboozi mu mmoloka eyo amutandiseewo emboozi oba oliawo nga gogitandiseeko naye agamba nti munnange nze nviiramu awo kabembe. Salamu alaikum. Nviiramuwa era ne bamuyimiriza ekabembe ne bamugjamu gwe n'okola otya n'osigalamu nga tosuubira nakuddamu mulaba oba nga yesiteje yeeyo gw'ate ogenda mu maaso maybe ogenda Kampala Seeta Mukono oba wa. Aha, wandibanga wooli gwe weesibyeko ennyo yandibanga yakoma kabembe ng'ate gwe okyalina okugenda e Mukono otuuke. Simanyi ebigambo byenjogera bitegeerekeka. Wandibanga akujje ku mulamwa ayinayo mairezi biri ave mu mmoloka y'edduniya gw'ogisigalemu naye obuzibu bw'olina okyamuwalana. Wandibanga gw'oli naye gwe weesiguliddeko ye ate akyagenda agenda kukoma Kampala gw'okoma wali ku siteegi abakutikula bagenda kusanga awo oveemu. Wallahi bwe bulamu awatali assurance nti olina wogenda okubeera paka lwogenda okubeerawo atasuubirayo emyaka 5 mu maaso kyekikulabankanya n'edduniya. Lwaki tosinza Allah mu butuufu? Bw'oba mukyala lwaki toyambala bulungi? Oba oyambadde bulungi oba oyambadde bubi bw'oyambala obulungi ew'okulaba asigala agenda kukola atya? Bw'oba tolaguzza nga togenze mu kugatta ku Allah eriziki osigala ogikola otya? Ne bwogenda togenda gifuna. Aha, tugambye obusiraamu omuntu yenna omusiraamu asiramukire ddala munda ne kungulu. Abategerekese bulungi. Naam. Thaniyan yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku definition ennyonnyola obusiraamu yagamba nti al islam ekiyitibwa buki obusiraamu huwa al istislaamu lillah. Huwa al istislaamu lillah. Ekiyitibwa obusiraamu gwe yasiramuka leka kutunyumiza jjajjaawo yafa mujungute. Jjajja yafa mujungute ng'akyayambala n'ettangira nga n'abakazi tebalya nkoko. Salamu alaikum. Nga n'abakazi tebalya ki? Oliriza kano sheekhe nkubulireko kano omusajja omu musajja mukulu abeereyo waffe yaŋŋamba nali ŋŋenzeeyo nga twalinayo meeting n'aŋŋamba twagula emmere ne tugula amatooke enkoota zaali 13 tumalirizo zigula n'aŋŋamba ebigambo bino n'aŋŋamba emmere eyo gy'oguze emmere eyo gy'oguze ogiguze sente mmeka? Ne mubulira ebbeeyi gye nkoze ntya gye nguze kituufu twali mu mitwalo egigenda mu 2 mu egi amanyi okugula obulungi amatooke nkoota ya layisi eri mu mitwalo 2 kitundu gumu kitundu ate ng'oyiyiza nnyo. Musajja n'aŋŋamba bakitammwe ago amatooke baagafumbisanga tokotoko. Salamu alaikum. Kumire bakitammwe ago amatooke baagafumbisanga tokotoko nga bagenda ne bakola akabaga akewaka ababizannyako ebyo. Kati tewalina mwana alina apatayiti ebizannya kuba tewali mmere. Edduniya yakyankalana. Mwana wani emmere yani yogenda okwonoona akawunga ke kaliwo ate nako bakabalirira si kakwonoona. Eyo emmere bagifumbisanga tokotoko. Essaawa zino yetulonyabonya era oli olufuna akatooka akakwata n'akatwala nga tayagalana neiba akalabe kubanga emmere yakola etya? Yetabuka. Golowooza weetabukidde wano gwagenda ogigoba edduniya ogimale. Weetabukidde wano gwagenda okuyiiya ennyomaleko. Abaagulanga ebibanja okuva wano paka eri baagulanga 10, 15. Allahu akbar. Genda ogula ekyapati gy'oguza 10 ogikola bw'oti noga nti seekolagawa nga omulaba gy'agenda omulaba yetujje ku mulamwa yetujje ku busiraamu tuli awo abenze banoonya dduniya tuli fenna. Aha,
abakoze shiriki bamukoze banonya ki banonya dunia mwana watu tujigobye naye agamba nti kiyitibwa obusiraamu eyo kati nvuddeyo kulaga nti dunia yanaabuuka ereke kujja kumulamwa leka kulwanira tokotoko yali owedda tokotoko gotwale yali wadda nga katooke bagamba nti mwana mutwale ebyo ene yemala wano nga bajjamu enkota gyotasobola kusitula gye balyanga eka agamba Allah nti wala tamutunna illa wa antum muslimun abanga bebitiibwa obulamu bwaffe bugenda okukendeera bugenda okuggwawo ng'omuntu agamba nti zammiruni wegombeko abanga niye atayagala kubeera nga alajana kudduka wa Allah nga almayiti yeri mu ddiiro nga mukubeera mu ddiiro kwayo esaba bagitwale mu kabuli yaayo mu nnyumba yaayo kubanga erabayo ebirungi twagala okubeeraawo tetulowoozayo kugenda ng'olowooza abagenzi leero badde balina essuubi ly'okugendayo abange nedda yagamba nti huwa al istislaamu lillah ekiyitibwa obusiraamu kwe kujemulukira amateeka gani ga Allah abanga okujemulukira amateeka ga Allah si byakweyisaako akutta obusiraamu ayagala okunyweza obusiraamu va ku byaba gundi yayogera seeka gundi ayogera nnyo ate seeka gundi ayambala bulungi ku mikolo gyangajja obusiraamu bwakalubiriza abasooka baali emiggo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obusiraamu ewajja ne bumutuusa n'okubeera nga bumukako okusenguka ewuwe oba okusenguka ewaabwe nadduka n'agenda e Madiina ng'ekimutwala ekimufuga buki wallahi busiraamu tekwali kwakubeera nga nti munnange owulira oyagala kubeera musiraamu akola byoyagala oba oli mukyala yambala empale oba oli musajja kweyesa oba tosekirevu kisale abasiraamu bayina sayansi mu busiraamu nembeewuunya olaba omuntu asobola okugondera omuntu naye okugondera tabaraka wataala n'asiramukira ddala kifuuka kizibu omusawo akugamba nti seeka nkukebedde nga sukaali mungi ebiwoma bikole ki biveeko nakulaga nti omusawo ka annaka taraawo alinga alaba kumuki ku musawo era buli bwagenda okunywa ku soda nti gwe omusawo agamba n'abewuwe nti mwenna omusawo yagambye oba tegeeka bulungi omusawo yakoze atya Allah bw'ayogera Allah naye nedda Allah tunaamusanga ebya Allah ne bibeeraawo Allah tosobola mutegeerera huwa al-istislaamu lillah ko kwe kujemulukira amateeka ga Allah wal inqiyaadu lahu bittaa'a omuntu yenna bw'abeera mamola okujemulukira amateeka ga Allah obusiraamu olina kubeera mugonvu saawa bina kubeera mugonvu omusiraamu abeera mugonvu towalira buno musiraamu tebuli mu sayansi kugamba nti mbabuulireko kino na kino wallahi toleetanga sayansi mbuki mu busiraamu toleetanga sayansi mu busiraamu abasiraamu bagunjizaawo ebintu Allah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natulagira aqiika omusajja nakola birthday buli mwaka naye nga mu baana yo ayina omunana talinamu aqiika neegi oba tegerese bulungi Allah natulagira nti munnange bw'ofuna ekirungi la in shakartum la azidannakum gwekola weebaze Allah akongere oli bw'amala okufuna emmoloka naga nti bajjajja bakola opposite kale buli ali ku bibye birala nnyo omutonzi tamutegeera Allah nagamba nti antuminu bikadari llah khairihi wa sharri mwana wattu omuntu bw'afiirwa nagamba nti ono walumba asaaga nja kumwabya ategeere era nanonya walumba amwabye ne bamwabya naddamu natwala n'omulala ng'era balaba wallahi oba olina kyonoonya ku Allah n'agamba nti omukyala ayambale engoye zikweye omwami engoye zibeere waggulu n'osanga omusajja nga ye erimu n'ekituli ku kisinziiro empale nga gyayambadde nga ne mumuzikiti ng'agenda kufuna wuzu ng'agenda saara agizingulula nga yineko ebidondi ebi ng'ajambusa waggulu n'afuna wuzu n'akulaga nti ye ate mutumainna obwo si busiraamu
abanga obusiraamu kituufu ojja kubeera musiraamu naye omusiraamu alina kubeera ku busiraamu obwannamaddala. yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omuntu aliba akutte obusiraamu aliba nga akutte omuliro nga gukutte mu ngalo gwokya. abanga obusiraamu buno bwokya bwandiba wakwokya dda nga wadduka dda, kuba buli woyita wonna obusiraamu bulinawo etteeka. ntegerese bulungi. ekisooka kya byonna endongo enyuma, seeka endongo enyuma. naye olw'obusiraamu ogireka n'ogamba nti endongo sigenda kola ntya, wallahi nekuyitako nga ekubira ku ddiiro lyo, ogiwulira wali wabwere wa neiba yakoze omukolo noga nti abange nze ndiwa. eriyo ebifo nga binyuma ogendamu olabe buli mukyala wakkala naye ogenda bamalayo gwe yenda. Ithan obusiraamu bw'osiramuka olina kusiramukira ddala kuva ku mutima gwo. buli omu mu busiraamu bwe yeekolerera yekka. ndegesa bulungi kyetugamba Allah yayita nagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuha alladhina amanu idkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitan ila akhiri al-aya was-sura. Allah tabaraka wa ta'ala yakowola, wulirize kado njagala owulize bulungi statement eno, yagani ya ayyuha alladhina amanu. yakimanya nti eriyo abakkiriza nga kituufu yamala okukkiriza Allah nti gyali tuli fenna nakkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atola ne shahada oba bazadde be ne bagimutolera naye ng'ayina ebikyamusumbuwa, ayina obusiraamu bye bulagira ye n'ateekamu saayansi we Allah gwayita. yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abaki abakkiriza, idkhulu muyingire fi silmi mu busiraamu kaffa mu bugweremu. bw'oba osazeewo okubeera musiraamu beera muki, beera musiraamu. nze era ntera okugamba bwe masomesa aya eno nkugamba nti yingira mu busiraamu paka lw'olifa. seeka idkhulu fi silmi kaffa paka lw'okola otya, lw'olifa ng'oli musiraamu. Allahu akbar. kubanga obusiraamu buvaawo ku ssaawa y'okufa kafa. bw'olaba nga newoba nga otuuse ku mbeera egenda okutwala sigala ng'oli muki, beera musiraamu paka lw'olifa. yingira mu busiraamu obugweremu, toyina kubeera aga naaga. wallahi nedda, obwo si buki, si busiraamu. abanga bampuliriza, obusiraamu bwa ddembe, obusiraamu lyeddiini gy'osobola okukola n'ekunyumira ebbanga ly'ojeewa n'obeera ng'omutima gw'omukkiriza nti kati ndi musiraamu. ki ekigenda okuvumya obusiraamu? obusiraamu butukubiriza okubeera abooluganda, tuli fenna. obusiraamu butukubiriza okubeera ab'omukwano, obusiraamu bukubiriza empisa. omusiraamu omuyambuza ekintu nanga ndiseeka nze bembe kubanga kwolwo nali nsomesa ku byabuwangwa ne muga nti omusiraamu weewala ebyobuki byebuwangwa. nangamba nti obuwangwa nga bulagira empisa, ani asinga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam empisa? yagamba Allah yali sura ki ya rabbi, nagamba nti mbawadde omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana nga kifaananyi ekisinga okubeera ekiki, nga empisa zonna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na Qur'an. tesa bulungi tewali era jjo nina gye nadde nga tusoma tuli mu nsonga tabaddeko nga gwa mpisa nga gutukubiriza era nga gutulagira era nga gutujjukiza ku mbeera butya bwe tukyala ku bugenyi. oba ntegereka bulungi, bwe tukyala luddawa ku bugenyi, ng'obusiraamu bwasomesa ku mbeera y'omugenyi. Ithan ab'ebitiibwa bampuliriza, tusiramuke olusiramuka olwannamaddala okubeera abasiraamu. omusiraamu tulina ebikolo bimeka? bina. njagala tutunulire bina ku bisatu. ekisooka kya byonna tulina ekiyitibwa obusiraamu. oba ntegereka bulungi? teweerabira nagambye waggulu eri gye twatandikidde, njagala ekinyisi kyonna oba obudde oba wiiki ejja insha Allah
tonjaga tuwunzikire omusomo guno kubukkiriza naye ntandikidde eri nkujja emabega nga wetuli otegeerawo nam mu ntandikwa ya byonna oteekwa kusooka kubeera muki musiraamu obusiraamu bw'olina obbeera bwe busiraamu bwenkunyonnyoddeko nti olina okuyingira obusiraamu obukola otya obuggweremu obeere musiraamu ddala obeere musiraamu si musiraamu wakwebuuza naye musiraamu oyo asaalirawa nga n'ab'oku kitundu beebuuza gyokola otya omusiraamu oyo ddala ddala musiraamu ewaabwe omusajja omu yajja wallahi kambabuleko bino omusiraamu omu yajja ku muzikiti yali avudde mu nsi z'abawarabu najja ku muzikiti mu bitundu byeno e Uganda n'asanga omuzikiti nga gulina bayimaamu abatamanyi ddiini ya buki eri gye yali mbawarabu yali ayi ku yunivasite z'abawarabu naye nga eddiini yatteeko gikola ki ogisoma awandegerese bulungi kitwale ng'abaana baffe abali ku masomero ga islamiki obaga abasiraamu asanga pepa nga yatteeko gikola ki ogisoma kati musajja mukulu asanga bali nga bo etteeka lya kusoma ddiini ya buki ng'asoma eddiini nno ng'ate obwo ng'alina bungi n'agikwata bulungi n'agitegeera bwadde asanga abeeno bambi eddiini tebagitegeera bebano bakadde baffe obagamba edduwa sintuufu bagala kukuba ne bakadde baffe obagamba mawuledi nedda nga bagala kulyamu galaba kubanga bafunayo ekikumi ate ekya haramu omugamba nti buli kintu kyonna wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ombaka kyeyatulagira nakireeta nakitubuulira oba nakikola tukikole kyeyagaana tukireke nibabuuza nabbi yakola atya mawuledi mpazi yatandikanga atya nawunzika atya tebayina we batandikira naye bakambwe bazibu gwejangu ng'osala seeka ze baali bamaze nina gye nali eyo ne bagamba omusajja nasukana gwe fane wano ogende lwaki njogera ekyo Allah kyayagala njogere soogera kyange nze njogera ekiri mu Qur'ani ne mu hadithi y'omubaka Muhammadin siyiyawo kyange nam mbadde nkugamba omusajja oli bwajja ne bamuwa obwayimaamu olw'okumulaba nga yali muyivu ne bamuwa bwaki naye nga ye muye munda si muki seeka muyivu naye si musiraamu yabeera eri ebweru ne bamuyigiriza ebuwarabu gye yali mu mateeka nga etteeka erifuga yunivasite kwe yali beetaga ng'osoma eddiini y'obuki era ne bamuwa n'erinnya ly'ekiki naye nga ye mu mutima gwe si muki kano nno njagala okategeere kano njagala okategeere yali eri nga yunivasite gy'asomeramu eri etteeka ly'okubeera nga ateekwa kubeera muki musiraamu naye nga y'obusiraamu tabwagalangako era tabeerangako muki musiraamu mwana wattu bw'amaliriza emisomo gye n'akomawo sekasooterezeko esimu eno eyimirire bweti n'akomawo eno e Uganda gyetunuzeemu bwoti n'akomawo e Uganda mu mbeera eyo ne bamuwa obuwalimu nga bwe twogedde tuli fenna bw'amaliriza okukomawo n'asaaza abasiraamu okumala emyaka 10 emyaka oba ntegerekese bulungi emyaka 10 emyaka 10 ng'asaaza baki oba ntegereka bulungi naye nga mu kusaaza abasiraamu ye tayagalangako buki era tasiramukangako wabula bano basanga omusajja ng'afuuwa oluwarabu Qur'ani agisoma ne hurufu zibayo buki bulungi ne bamuwa obwayimaamu naye n'ataba mubi n'abasaaza kuba byasaaza abimanyi
bw'atyo bw'amaliriza embeera eyo n'amaliza bwe baafuna imaamu omutuufu bwe yalaba nga alina baasomesezza n'abalala bayize mu kitundu ekyo bafunye irimu n'ayimirira olunaku lumu n'abagamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi bannayi nkozeeko kyenkoze ndya olwo kati abawulira amazima nkozeeko kyenkoze najja wano nensanga nga ekituufu abasaza tebamanyi kukola ki kusaaza ng'ate si bamanyi ddiini bulungi ng'ate nze kinnumiriza gye nava nabisoma mbimanyi naye mbalayirira sibeerangako musiraamu. Assalamu alaikum. Imamu wasituka n'abagamba bwe muddako ki nze n'erinnya lyange tuufu nze gundi siri musiraamu bali bankakabukasi kusoma bya buki naye nga abasiraamu buli obwo nno bwe busiraamu. Seega omusiraamu nasituka naga nti ekituufu mbadde siri musiraamu. Omulala yabeera mu muzikiti twali tuliko naawo kumpi n'amaliriza n'agenda. Bwe yagenda ewiki ng'amazeewo emyaka bwe mba nabala emyaka ebitono gyali emyaka ng'egi ng'asaala tasoyosa jjama. Luvannyuma nnyo amalawo emyaka enaze gye nabalako twabeerangako awo kumpimpi nga tukyali bato muge nawulira mbu bwe yakomawo alina abawalimu abamu bwe yakwata nga yali mbega ng'era n'obusiraamu simu ki. Assalamu alaikum. Wenkugambira nti obusiraamu bwo bwina kuba bangi batulimba nti basiraamu nga si baki yukhadi'una allaha walladhina amanu bakwenyakwenya Allah nga balimba nti basiraamu n'abakkiriza ne babalimbiramu wama hum bimuminin naye nga wallahi tebakkirizangako Allah n'omulundi n'ogu. Bangi mubakyala betuyina ewaka nga si basiraamu olw'okubanga gwe wakambuwala abeera omuki omusiraamu yasiramuka ku lulwo era waaba asaala ku lulwo. Bangi mubaana baffe tubakasa obusiraamu nga si basiraamu ne bakulimba ogenza obitegeera nga si musiraamu ng'amaze kufumbirwa Pawulo. Oba ntegereka bulungi abanga basiraamu tuyingire mu busiraamu tubukole ki abange tubugweremu tubeere basiraamu. Omuntu omusiraamu huwa an ta'buda Allah yo yasinza Allah ka annaka tarahu ng'alinga alaba kwani ku Allah we tosobola kugenda kukola bya mbiyoni ng'okakasa nti Allah omulaba. Tosobola kulyaza amanya banno n'obeera nga buli kaseera byokola birubya banno ng'okakasa nti Allah akola atya. Fa in lam takun tarahu gwe oba okakasa nti Allah tomulaba fa innahu yaraka gwe byonna bikole Allah akulaba Allah akulaba Allah atulaba abasiraamu Allah atulaba byonna tubikola naye Allah akola atya Allah atulaba. Golowooza Allah okutulinda agenda tulinda paka ddi byokola ekiraabiraba obwenzi bwokola ekiraamulaba obubbi bwokola ekiraamulaba shiriki gwokola ekiraamulaba. Naye waliyo akaseera we bagenda okukaabira obulukaabiro olusembayo. Seka wange waliwo omukolo ogugenda okubeera ewuwo nga toyina bwoyise. Waliwo omukolo ogugenda okuyija mu makaago nga gweyise gwokka nga si gwakoze atya wallahi nga toguyise. Tugambe nti tugenda wagundi nga tewali appointment nga si mukazi watuyise si mwana wo si muganda wo nawe kennyini. Gwe byonna byokola bagenda bikubuuza mu kaseera ako ne gwe wabba mu bunafu bwe nga ggwe oli w'amaanyi
agenda kujjaga nti omusajja oyo yanziba nga okubanga olwokubanga nti obadde mulamu nga abadde tasobola kikugamba naye koofudde ng'asobola okikigamba banneiba bamuliwo kumpi. Waliwo akaseera ke bagenda okuwako obujulizi bagambe nti oyo mukyala mubi abadde ayeenda nga tokyalina kyosobola kukola. Waliwo akaseera ke bagenda okufumba ekyemisana mu makaago naye nga gwe toliiko. Waliwo akaseera ke bagenda okufumba ekyeggulo mu byeggulo nga gwe toliiko. Wallahi bagigabule emmere eyo bagigabule nga naye gwe bakulaba mu ddiiro tekuliko siyaaniyo nga naye siyaaniyo mu nnyumba mweri nkalu. Lwaki ofa n'ensi? Ebitutta kulya golowooza bw'otalumye banno tosobola kulya. Lwaki? Fitina yaki? Bakyala bakujje ku mulamwa nga Allah yagamba nti innama amwalukum wa auladukum fitina. Abaana bammwe ne sente ze mwina nga ebyobugagga bye mwina mwe muli n'abakyala bikemo bibajja bujji kuki? Mu aya endala yagamba nti byakwewunda biryawo. Oli ne bwali bakukaabidde, nze nyina kyetera okugamba batali basiraamu nti oli ne bwaleeta ekimuli nakiteeka ku kabuliyo tekikutaasa. Wallahi tekikutaasa. Kati seeka bwenkwata ekimuli n'ekireeta ewuwo oli emmere osobola olidde nti seeka yandetedde ekimuli kya mitwalo 5 era wallahi kati ndidde n'enzikuta. Kino kibeera mu nnyumba enjala ne kalakata nga tosobola nakirya. Kati bwakireeta kabuliyo ne kikutaasa malayika n'akolaga omukwano omungi. Era nze terugamba mikwano gyange lindako okuleeta okusonda ku kabuli yange ne ku kufa kwange oba owulira ng'onjagala nnyo kwata ssente ozimpe seeka ngende ndye pizza yange oba ndye enkoko yange. Ogenda bireeta bafumbe gw'olye nga nze ndi wali mbuuzibwa bibuuze wa Mungu. Abange tuleke kubeera nga tuva ku mulamwa, tusiramukire ddala omulamwa gwaffe. Tutandise ebintu bino wammanga twagambye ekisooka busiraamu tuli ffenna. Ekyokubiri al iman obuki obukkiriza. Ekyokusatu al ihsan obuki okweyisa obulungi tuli ffenna. N'ekyokuna tujja kubeera nga tutundira kufuru ku bujeemu. Ebintu bimeka? 4. Bwe tunasisinkananga insha Allah njagala tutunulirenga ebintu ebyo. Tunule biki? Ebintu ebyo. Sheikh Azani yasawa meka? Hazine.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمود هو الله هو الذي رزقنا وسقانا الذي أحيانا بعدنا أماتنا وإليه النشور tumwebaza Allah mwebalizenga ddala tokomanga kukubeera ng'ogamba nti Allah mpangaziza alhamdulillahi rabbil alamin oyisa emikono maaso nolowooza nti Mungu omaze omwebaza kiwedde eriyo ebirala ebigoberera okwebaza Allah tegese bulungi naye nga sigwe mulamwa gwa leero nkugambye olwaleero tutunuulidde obusiraamu bwaffe okubeera nga tusiramukira ddala n'ebyo bye tukonyeko ebina bye tugenda okujjanga tutunuulira insha allahu taala abanga abasiraamu tulina kulongoosa nniya zaffe niya nga kwe kumalira ye tageti yaffe bye bigendererwa byaffe lwaki tuli baki lwaki tuli basiraamu okibuuzanga abeewuwo lwaki tuli basiraamu era obuuzanga abeewuwo nti bannange bwe ndiba nfudde mulisigala mukola ki totya kubabuuza babuuze Allah bwantwala mulina mission kyendala balina mission yakola mu maka ge Ebbaala tomanyi omukyala alina mission yagenda wa neighbor abeereeyo gwe tomanyi naye obagambanga nti bwe mbanga Allah atutte tusigale nga tuli baki basiraamu mbadde nkuga nti waliwo akawungeeza akamu lwe bagenda okuwerekera nga bakuwerekedde era bagenda okukusitula togenda basasula nga togenda kola otya nga tebeetaaga mpeera kuva gy'oli nga nze omutawaana gwange baŋŋambye nti sheekhe Allah yabututte alhamdulillah wamala okutwala nze ne mbuuza tukuziika saawa mmeka maliriza byenkola nenzija ndyoke mmanye nti wafudde ate ekyokubiri mbeera eri nga nningiza nyinza notuuka ewammwe nga tebaga tutukagede ku mayitiyo abeewammwe gwabamanyi aga nti abasiraamu bakomeeyo tusigala kulingiza buki ne bakutwala mu kabuli wekka ng'ebadde bikulwanya n'abantu bisigadde ng'ebadde bikulwanya n'abantu bikoze bitya nga mwana wattu yensi esigaddewo yensi tegenda kusigalawo tegenda kuvaawo nga bwogamba okujjako kunakula enkomerero ensi wagisanga era oli wakukola ki oli wakugireka wagisanga etambula yensi weeri gw'oliwo otambulire mu ntambulire east and west gw'olowooza oginoonya nnyo yo weeri egamba nnoonya eyakuteekateekera ensi Allah waali n'ensi yagimanyi nti weeri obuzibu bwekwerabidde kimu nti Allah akugabirira ye yakuleeta yagamba nti omuntu yenna yagamba nti la inshakartum lazidannakum gwe Allah wulayo buzi kumutegeera nti Allah byonna yabikukoledde otebenkere wamu okole kyayagala oyite mu makoba amatuufu omwebaze omusabe omwenenyeze riziki ejje naye omuntu alowooza agenda kugoba lupiiya paka lupiiya gyanamusanga gyali naye lupiiya olowooza olina amagezi agamunoonya paka lupiiya taliiko bwongo bungi lupiiya taliiko maanyi kyekugamba nti siramukira ddala kuba bwona siramukira ddala Allah tabaraka wa taala ojja musinkana nga musiimu gye tuli fenna nze maliriza ne bino tusala sawa mmeka 2:15 tulwadde ekikataano maliriza ne bino wammanga gwolowooza okufuna riziki ennyingi okufuna riziki abanga bakkiriza
mu bwongo bwaffe tuba tukubanga tugendera ku ebyo bye tulowooza. Omuntu ayandibadde afuna riziki ennyingi. Nsuubira be twasoma nabo abaali abagezi singa kati be baminisita. Seka twayina abagezi mu bibiina byaffe. Naye nga Mungu bw'agezaako n'amukusinkanya ogamba nti musiraamu wabaaki? Nga naawe wooli ogamba nti kaleekaleko nze naye ate oli gwe nali nsuubira yafunanga 9 omusomesa ne yerekerayo katya ate yajja ewuwo muwa omulimu. Oyo ye Allah. Oyo ye Allah gw'olowooza otegeera nnyo. Ategeera Allah yagabirira gw'ayagadde era akuweera mu budde w'ayagalidde. Jjawo obwongo bwo obungi. Tojja kutambula nsi eno ononye riziki. Wandibanga gwe obwongo bukugamba genda e Kampala nga ye Allah akugamba riziki ye eri eno Kayunga. Naye tomanyi bumanya. N'ogenda e Kampala n'omalayo emyaka egi. Emyaka emeka? Oba oli awo ne bakubira akasimu abeeno. Wange sooka ojja olabye akalimu akali eno. Oba wakakola e Kayunga okumala emyezi 3 n'ogula emmoloka. Kale mu Kampala namaze emyaka 2 miramba. Totegeera Allah yakuvuga. Ekirala abanga abasiraamu bwe kubanga amaanyi gandibadde ge gafuna ssente ge w'amaanyi afuna ssente bannange ani yandisinza asima toyi ssente. Seeka abatoyi nga bakola. Allahu akbar. Bwe kubanga amaanyi ge gafuna ssente ab'ebikondo by'amasannyalaze bandibadde batugamba ki? Babeera ne kuli nga basonda amaanyi n'okuwemula bawemula nga baagala bafune maki? Bafune amaanyi agasitula ebiti ebyo. Naye n'osanga oli nga bw'atuula bw'ati n'ojja ng'ozze mu ofiisi yagamba nti bakugamba na bugambi nti oyagala ani? Ndi njagala looya. Oyagala looya? Nti ye looya aliko wala ali Mbaale. Nkoze ntya? Funayo emitwalo 50 olugafuna afubutuka mu kasenge awo eno emabega wabadde ng'ava Mbaale. Bagenda mukuleetera ava Mbaale ng'azitokiraaga nga ne bwe mukuba oluyagwa wansi. Wallahi naye ng'ate ye zitutte nga n'endala akyazaagala. Allah agabirira gwakoze atya? Ithan tulongooke. Bangi bagenze ebweru okunoonya ssente bannyaffe ne baganda baffe ne bavaayo nga tebayina. Ate nga gwe yaleka e Uganda asigadde amusinga. Eri abagezi Allah n'abawanga tebakola mu biyumba by'amaanyi. Si magezi go gondera bugondezi Allah musabe. Abange tusiramukire ddala. Mmaliriza kukubiriza leka kola busiramu bwo kulwa munno. Obusiramu bukole ku lulwo weka. Manya nti ndi musiramu ku lwange kubanga Allah yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wala taziru waziratu wizra ukhra. Kuluna kule enkomerero tewali agenda kwetika mugugu gwa munne, tewali agenda kwazika munne birungi, tewali agenda kwazika munne bibibye yadde okubimuwa. Buli omu agenda kubeera nga yeetika ekikoligo kye ebirungi bye yekabwogo. Ithen kola obusiraamu ku lulwo. Omukyala siramuka ku lulwo. Leka kusiramuka ku lwa mwami wo. Woba oyambala bulungi yambala bulungi ku lulwo. Ogambanga abaana bo musiramuke ku lwammwe. Tusinkane maaso ga Allah nga ffenna tuli balongoofu. Abaana baleke kusiramuka kubanga taata oli haji, mama oli hajati, kubanga olina ssente. Abaana bawangale nga basiraamu. Baganda baffe basiramuke ku lwabwe, bakadde baffe basiramuke ku lwabwe, bakyala baffe basiramuke ku lwabwe. Tusinkane Allah nga yatusiima. Tumusaba Allah atusiime. Atusonyiwe bitusobako nga abatonde. Innahu waliyu dhalika alqadiru alayhi. Mazima Allah yennyini kyo era omusobozi wa byonna ye mutonzi waffe. Tumusaba Allah atusonyiwe bitusobako nga abatonde. Tumusaba Allah tuwangaze ku nsinga tuli bakkiriza tutenga tuli basiraamu era tutenga tuli bakkiriza. Tutandise omusomo gwaffe obw'omulamwa gwaffe ogw'ebikolo ebina tugambye ekikolo ekisooka bwe busiraamu, ekikolo ekyokubiri bukkiriza n'okweyisa obulungi, mwana watu n'obukaafiri tugenda butunuulira oba obujeemu obw'okujemera Allah ng'omuntu alina bwewala nga abumanyi. Tusaba Allah atulongooseze emirimu gyaffe, atusinkanye olunaku olulala, atusiime byetukola nga abatonde. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.